Okay, butereevu gwe atulaba onawo sinzidde okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo webali nnyo okubeera nga otaba ali ku Focus 256 ali ku Kojja Kagato exclusive era naawe tukugamba nti okola kyamaanyi nnyo okubeera nga otaba olunaku lwaleero nsaba tusabukulule episode yaffe gye mutusabidde ebbanga ddene newankubadde tuzze tukola ku bintu eby'enjawulo playlist ey'abannakinku abayimbi bannakinku obuyiiya performance art twabagamba tujja bayitiranga abantu ababadde mu art ono ow'enjawulo era nga bakola ebintu ebibafuula bannaggwano. Olunaku lwaleero tuli mu kusabukulula episode zaffe ez'omwami gwe bayita Hamani Basudde. Hamani Basudde ono Ssaalongo twagala tumutunuleko tulabe ku bulamu bwe bwali butya nga ndi ne Kojja ono ekyenkizo kyalina abantu bano yabalabako, abantu bano yaliko nabo, abantu bano yakolako nabo mu mirimu egy'okuyimba ebya music. Kati mu perspective eyo we muleetera abeeko byatujjukiza oba byatugamba kulimu ku ebyo byafaayo tubeere nga tubijjukira era nga tumanya obuvo n'obuddo bw'ensonga. Olunaku lwaleero tugenda kwogera ku background y'omukulu ono Hamani Basudde, obuzaale bwe, yazaalibwa wa, akulidde wa. Tugenda sookera awe wasooka tujja genda tumutematema mu episode ezijja mu maaso wali ate era tumanye bingi ebimukwatako. Kojja bangi sebo sabiso kale sebo obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi nnyo. Yes, sebo. Bugamba mutya sebo? Gye tuli abantu baffe sebo si babi muli mutya Kojja? Tuli bulungi nnyo. Nsaba omubuulize ku balabi b'omukutu gwaffe guno. Abalabi b'omukutu gyaffe gino mwenna aba Focus TV n'aba Kojja Kagato exclusive mbalamusiza nnyo. Tubeebaza bitagambika mwebale kusubscribinga ne mujjukire bujjukizi mumanye nti bannange omukolo gujja essaawa yonna ate mumanye nti ekivvulu kyo kibindabinda ekivvulu kibindabinda bannaffe aba Toronto Hotel mwammwe mwenna omumanyi oyo muganda wange muto wange adanzirako mulundi nga gwa kutaano bamuyita Nsimbi Toronto eri Mukono awo mugende munywe mu hoteli mukoleyo n'emikolo era aba patena ki muligende bugenzi graduations bitambula bulungi nnyo bamanyi kye bakola bw'olisulayo oyinza kulowooza nti osuze mu ggulu lya ku nsi olwekyo gende Mukono mu Toronto Guest Hotel babe nga bakolako. Kakati tulina tutandise ne Basudde episode eno Kojja abantu bagitusabidde akabanga ne bagamba ne tukyali mu mitendera tulina script kwe tutambulira ne olunaku olwo tugambye nedda katutandike ku Basudde Hamani Basudde amannya ge gonna ye Hamani Basudde Maniina Hamani Basudde Maniina ge mannya ge. Yazaalibwa omukyala Dimitiriya Namyalo n'azaalibwa omwami Katende Eriya tuli mu lugavu olwo ku kyalo Obubondo mu Masaka yazaalibwa. Mwaka ki ogwo? Yazaalibwa ng'ennaku za mwezi 5 Desemba 1958. Kojja ava mu bulamu bw'ensi eno ddi era ng'alina emyaka emeka? Yavaamu 97. Mu myaka ng'emeka yali aweze emyaka ng'ana? Yali ali mu myaka 38 around there. Yali tanaweza myaka 4. So ku kyalo Obubondo Masaka gyazaalibwa. Kojja mu buzaalire bwe alinako baganda be bamanyikiddwa? Baganda be sirina be mmanyi nange Basudde namulabira mu kibuga. Bwamulaba ayingidde ekibuga nga atandise okuyimba ate nga muntu mukulu kuba atandika okuyimba Basudde yatandika okuyimba mu myaka gya 7 mu 70s n'atandika okuyimba naye bwe yali asoma primary yali ayimba mu kwaya ya church ey'Ebubondo n'adropping out olw'embeera y'ensawo y'abakadde be. Kojja tuyinza okumanyako okusoma kwe kwakoma? Basudde kusoma kwe sijja kwogerako kubanga nkugambye ndi Basudde namulaba mukulu ntya nnyo okwogera ku muntu ate nga mugenzi ebintu by'esseekakasa. So gw'oyogera ebyo byeweekakasa era yatandika okuyimba mu myaka gy'ensanvu awo mpola n'atandika naye ate yali tayimba zino nnyimba zayimba yali atandikira bwe yava mu kyaki omwo
omanyi mu church ennyimba ze bayimbayo naddala ekereziya ziba nnyimba zibanga za kinnansi. Kati era ennyimba yatandika kuyimba ze bayita folk songs, traditional folk songs, ngeze ennyimba ze bayimba ku ngoma nga bakuba engoma. Katonda n'amulabikira n'ayiiya ennyimba endala. Kati oluyimba lwe yasookerako abantu balowooza nti yasookera ku mukyala Mugerwa. Jasookera ku nyimba kikoje baluyita Linda Ziwere. Kojja mpa mukulayini ya Linda Ziwere tulawo baso yagambira nti akaalo k'ebubondo kantama kyokka kwazaalwa balwa kunzita mwali mufiiriddwa ekkula okuba abantu b'ebubondo bamukwatako nga bino boona botambula ekiro ne bakukwata omanyi waliwo ekintu ekijja bye tugamba abaana ng'atambula ekiro yagenda okutuuka okuyita gy'ayita asanga babbyeko ng'endulu evuga. Kati bwevuga n'atandika okudduka mangu atuuka eka. Abaamulaba ng'adduka bo balowooza ye mubbi gwe bagoba nti ne batandika omukuba nga balowooza abantu bakuba mubbi naye nga tekyali kituufu. Era kyava agamba nti era okuva olwo akaalo k'ebubondo oluyimba olwo balimba bagamba nti basudde bw'atyo ndi munnamasaka ekyo nabagamba kuva dda. So oluyimba mujja dduulira baluyita otya kujja Linda Ziwere. Noonya oluyimba lwayita Linda Ziwere owulire message eyo yali annyonnyola ku kaalo bubondo. Kati n'aba nti bw'atyo yafuna ebizibu ebityo n'ava nayo. Yamunyiiza nnyo n'ava nayo. Katonda n'amuleeta kuno bw'ajja kuno mu 1980 yali 86 n'atandika okuyimba nga bwe yajja embeera gye yajjiramu. Ne tugenda awo ku Entebbe Gita Singers ne Matiya Kakumirizi gwe namulekera. Matiya Kakumirizi kojja yamwaniriza wano kati yajja nga bw'otuuka mu Kampala otuukira ku kizimbe bakiyita awali Yamaha Center. Kuba kasajja we yali Kasajja and Sons. So ennaku zino mojja mulaba yavuddeyo gy'ali mwami Kasajja and Sons n'ajja mu kamera okunnyonnyola abantu ebya music. Kojja tumunoonyeeko Kasajja and Sons tumuwogeddeko mukoddomi wange nja mubaleetera. Kati bwe yatuuka awo abantu buli omu abaaliwo abayimbi ne bamugaana. Ne tugezaako ne mugamu tugezeeko wali emmanga nga nange mpulira bubi omusajja ne tukkirira emmanga nze naye bwe natuuka wali. Kojja avudde Bubonda ze Kampala atuukira ewa Kasajja and Sons. Bamugaana bagamba batandika badda mu bino badda mu biri. Kati kimuganya talina talenti nga bo bwe balaba nti buli omu alina kyalaba nga balabanga oba atabasanyusa nga balaba nga tosobola kumanya nti aliba wakabi kubanga era ne bakafiiro bonna babagaana naye oluvannyuma tebafuuka abantu abakabi. Kati nze ne mulagirira nti tugenda wali emmanga naŋŋamba sinza agenda wantu we batamumanyi nsukkirira. Oyinza okuleeta Matiya Kakumirizi n'akubuulira. Bwe ntuukawo ofiisi y'Abantebbe Gita Singers yabeeranga bize nnyo kubanga bonna ate basajja bakulu ate babitiibwa. Nze ne nvaayo ne mmulekera ani Kakumirizi. Ebyaddirira byonna nawulira bagamba nti bamuwadde nayo. Naye Matiya Kakumirizi n'amulifaalinga ku mukwano gwe owa Kasozi ng'ali mu kibiina bakiyita Lukwata. Kasozi Livingstone. Lukwata. Twagenda kulaba nga yaddako nti omusajja yazze mu Lukwata ayimba. Omusajja yazze mu Lukwata olwali okubeera eno yonna bagobye embwa. Yayimbye oluyimba bwe yagira bw'ati olwayimba oluyimba olwo mukyala Mugerwa naye olwo gundi Linda Ziwere ne bagenderawo mu studio. Omusajja bamuyita gundi Mayambala Sekasi. N'amukwata ennyimba ze USSL Uganda Sound Studios Limited nekwata ennyimba ze ne baziguza HK. Kugenda okuyita buli bwoyita mu kibuga teepu ya mukyala Mugerwa yeyimba. Linda Ziwere yeyimba kwe kuli Mire Nannyondo nga yezimba abakazi ebikookolo nga yezimba okumala emyezi 3. Kojja ekitegeeza basudde omu ku bayimbi abaasooka ennyimba zaabwe zaasooka olikodinga ate ne zifunirawo ko bayimbi bangi abayikoliza ennyimbi omulundi ogusooka ne zikwata akati
ne Kasozi bwe yajja n'arekodinga ssaawa ya 8 yakwatira wakati kuba ye gundi ye yasooka ne Margaret Nampa ya recordinga bwe bali ne barekodinga agawalagana mu nkoola bwe kwali Kanfube bwe kwali Ndabye Mega bwe kwali Nyimba Nakyala zonna zokola ki zakwata akati ne gundi ne Kafeero ku muvubuka munnange yakwatira wakati abantu bangi ne musomesa Kaweesa yawandi naye yafulumya sitaani atwefunzizza enakwatira wakati nsambira wakati kusamba kaji kyangu nnyo oba okoze ekintu ekirungi kuba omanyi omulundi ogusooka obulungi teepu esooka olw'okubanga album esooka oba ogimaliddemu amagezi mangi ebbanga lyomalanga tonnaba ku recordinga ennyimba oba kyebayita grasping oba ozikutte nnyo ogenda oziyimba ziba perfect. Yes. So basudde akubirawo ye album ye yasooka eyo. Ye album ye yasooka era yatunda okumala emyaka 3. Yatunda okumala emyaka 3 nga tannazaako ndala naye ng'ate ku show ayimba ennyimba ezo ng'ennyimba eziri ku album tazimalaayo nga shojjudde era abantu bamativu. Temufunamu kinyegenyege bano abamugoba bagamba talina kyajja anti ne bona akifuna ng'omuto mugobye it's like okubanga wagaana okwagala omukazi nibwo tewamuwasa ne bamuwasa n'azaala abalongo tofuna kinyegenyege nti ate abalongo bange biba byaggwa biba byayita kati ne batambula mu lukwata ng'egambikako ng'ono Kasozi ono basudde ng'ekwatikako ono Walukaga mwana muto niwe Walukaga yajja luvannyuma mugondi mu lukwata yajja luvannyuma yajja bagiyita Kampala Music Stars yajja luvannyuma nga lukwata ekyankalanyemu lukwata we kyakana yagisigaza ni agisigaza namba lukwata bwe yakyankalana bagenda mu maaso awo kuba basudde yayongera n'akuba teepu gundi album endala nga bakyali bonna bagiyita okuzaala kwa leero kwe yayimbira nti naye bwe ndifa enseene erijjula rediyo eriba ebikanze nzekka anti ate ndimenya likodi nti entaana yange erijjula bannamwandu bayitirivu naakufuna albamu eyo naye teyatunda nnyo ate yatunda afudde kuba bye yali ayogera byalimu obulanzi buli obunabbi buli kati yatunda nga afudde kati n'abeerawo netubeerawo awo nga gundi abantu balinda alubamu endala eyokusatu balinda alubamu eyokusatu n'akuba alubamu eyokusatu netatunda ate era nayo netunda nga afudde kaje kusatu yeriwa yafulumira Wakasajja va ku bantu netatunda va ku bantu koliko nnyimba kye abantu zibagira era olina kunoonya va ku bantu olwabasudde endala nazo jazifa neotatunda nnyo naye ate n'akuba mu bunengo ye yo neekuba mu bunengo ye mwaŋŋamba bwe nabagala mwankyawa bwe nabadde gambako nti mwambala bukunyava nawe oba mulimanyi bulungi tekana akasajja bakawendula nekagamba so nanyola ebintu bingi nyo nagamba nti nze bwe mba nkugambyeko n'olwekyo ndi mugezi njawula entangawuzi n'olumbugu mweyagambira n'amenya ebitundu byonna ebyomubiri n'agamba nti wano wentuuse ne bwesoogerawo kuba wano watuli waliwo abaana naye mbabuulidde nti omukazi tatekwa kulaga kundi kubanga wewagattirwa omubiri gwonna kyekyo gwenga omuntu ng'omuntu impression ki yakuwa impression ki first time okumulaba ng'omuntu olwokuba nali mbadde n'abantu bangi n'abayimbi abazze bonna abaali bayimbi obulungi mu bayimbi bokka abajja bali smart ndowooza yali Kafeero kaali smart nga kasajja katu Kasozi yajja ali smart n'amirise eŋŋendo yajja ali smart naye abasigadde baali nga endabika yaabwe teyabanga nnungi naye nga bavaamu birungi so nali nnina okulaba nti mpuliriza byeyayogera bwe yaŋŋamba nze nakwatibwa kisa sigamba namutwala nti nze namukola kyo kisa kyakwata bukwasi nga ndaba abantu tebamufuddeeko
ne mufulumya ne nyimirira wano mu maaso ga Kizito Towers ne mulengeza wali ekizimbe kye bayita Park Enkadde Mall we walinga offices za Ntebe Gita Singers nti genda awo n'agaana nti naye ntandika nti ogende wange naleka agamba nti agenze n'enzirayo mu dduuka mba ndi awo ngaze ne mubuuza balabe nti sigenze nti lwaki tantebereza okugenda nga sirina gwengenze naye mu bantu besimanyi yadde kwe kugenda ne tutuukayo naye nga basudde bwati bwe yatandika era mu kitundu kyaffe ekinaddako nja kuba mbabuulira ate okuva ku olwo mu Ntebe Gita Singers entandikwa yaabwe ne Ntebe Gita Singers ate we tujja okuva tugende mu maaso se kojja eyaleero nga tugiwumbawumba kozi wangambe wali okola na kampuni kyeyo Kasajja and Sons Emporium Plot 34 Room Street mwe mumugulako ki album ki va ku bantu zaali 3 amanya ga album endala nkyazeerabidde amanya gaazo naye nga kwe kulina oluli oluyimba abantu banyumirwa ennyo nabuli meka kikugambe lwakukwagala naye tewali mulungi olwo oluyimba kuliko n'oli yali agira ebitengi ng'atunda omwami okwali Kopolamani ow'ekyamakata Kopolamani ow'ekyamakata kojja mwabo abantu be yali nabo oba be yawangaala be bajja nabo mugundi mu kutandika okuyimba mulimuko omuntu be yava nabo eri ku gundi be yaleeta okuva ebubondo ku gundi nga bw'ogamba ebubondo mu kujja kuno yajjana Nabiryo mwanyina bamuyitanga Immaculate Nabiryo yayimba oluyimba Kata Omulongo yayimba ne Kiraba Ebiiso yayimba nti ntuuse okulemwa yayimba Poor Quality bayimba ne Kafeero lwe yasooka okukola duet asooka kuba wangamba yali yeesosola yali yeeronda tamala tamala gayimba na muntu Nabyo yasooka okufuna duet eyo Kafeero n'ayimba oluyimba nga kuliko n'omulala ayimba nga bayimba mu luyimba tekyali nga kyangu yali takirina mu bulamu bw'endooza yakikola emirundi 3 gyokka so omugenzi basudde kojja mu nkola ze oba mu bulamu bwe ng'omuntu awo waliwo abayimbi wulire abaliwo ab'amaanyi gundi ye mu kugigula Kafeero yali tanaba kuyimba eyo gundi gye mwagula the best selling album bebiseera ebyo nga yali album kyera mwagigula sente mmeka eyabasudde twagigula emitwalo gyali twagigula emitwalo oba 5 ebiseera ebyo twogera mwaka kyogo koje that's around 1987 album eyo yafulumira weesookera okuba nga atunda album era emitwalo 5 ebiseera ebyo nga otunda album nga kuliko ennyimba nga mmeka koje 6 nyimba 6 kubanga manya tape ko twali tuzikolera nga zibeera za dakiika 6 so ng'olina okuyimba ennyimba 6 za dakiika 10 zifiitinge ku tape y'essaawa emu kitegeeza kubanga owandiika olina okugamba okumanya buli luyimba at least nga ne bwokola olw'eddakiika 5 tufe tetukirinaako buzibu naye nga ffe tulukola kye tuyita looping nga tukola looping ne luweza eddakiika 10 mulina engeri gye mulukolamu ne lubeera nga looping tape nejjula ne luweza eddakiika 10 nekiba nti zifiitinga muki kyova olaba nti twabanga nga twagala nnyo nga bwe tuba tunagula omuyimbi ne tubeerawo mu studio nga bakuba kuba oluyimba nga tulaba luweza eddakiika 5 oba 6 nga teluweza 10 kyenkola mbeerawo mu studio nga bakuba bwe tugenda mu kye bayita refrain mu luyimba waliwo kye tuyita refrain ne tuwanvuyawo ne introduction ne tugiwanvuya kojja olowooza inspiration agijjawo omukulu ono ng'akula emusikiriza okuyimba kitaawe yali muyimbi ndowooza yali muyimbi naye ate okuyimba ekyamuwaliriza ennyo kwali kuba nti yayimbako mu kyaki background ya kyaki eno yamuyambako nnyo ku bayimbi bano abaliwo ayinaani gwe yali agambe yamusikiriza salina gwe yali ayogerako naye yayagalanga nnyo Kawalya nga yayogerako mwogere nti abakula ennume tewakulemu naye ne Kawalya bwe yakola ki bwe yafa amuddira mu bigere akyabuze
mu basi dunia mu yakiyimbira ekyo ye mu bayimbi yali alabawo Kawalya koja tuliflectige mu bulamu obwo abasooka awo waliwo Kawalya abayimbi baali bangi nnyo ne ba Moses Matuvu baaliwo n'oyo Alex Mukulu yaliwo ku Kawalya ne ba Fred Masagazi ne ba Sega Mwenge ba Bernard Nsubuga ba Muzeyise Badduka bonna baalinga ye bonna baaliwo naye yo yalaba n'atunulamu n'agamba ye yalaba oyo kale nkujjukiza banaffe tambula nabo aba Focus Event Service bagamba nti bebine bakolera omukolo gwo obeere nga naawe ofuna kyolina okufuna banoonyeeko ku TikTok Focus Event Services babe nga bakukolera omukolo event services weyune Focus Event Service bakolere photography videography abakuwe bye bayita juice making bakuwe cake bakuwe entertainment omulungi ddala ate era ne bannaffe aba Focus graphics and branding bo bakuyita bakugamba nti leta business yo bakuwe banners ezigenda waggulu ku business signpost eziraga business weri corporate uniform oba t-shirt ez'ekitongole stickers business cards wamu ne bu passport bwonna bu sticker bwonna bwa kika kyonna baba bukolerako ne bannaffe aba bicycle kick bagamba nti banoonyeeko bakuwe eddagala lino lya habo ate era nga likuyambako okunyweza amakaago wonna wooli mu nsi yattu Uganda n'emiriraano wonna mu nsi yonna wooli kojja gataba kuwa package eno owulizigana naye ku namba ey'essimu eri ku screen awo obeera nga omufuna ku 0752 432 agenda kuba akuddamu olunaku lwaleero tutunuulidde background ey'omugenzi Hamani Basudde tujja kudda ne musical background empandiika ye obukugu bwe bwali kiki ekimwawula ku balala naddala mu music kigwe yatuwa awe tujja mu episode yaffe eyokubiri tosubwa okuwulira obukugu bwa Basudde tukomeye olunaku lwaleero tusikane mu episode zijja maaso awo. Bye bye.